there is a bit of expression of interest forms for the party's presidential flag bearer and national chairperson, both held by President Museveni. Aspirants must pay 20 million Uganda shillings, collect the 100 signatures nationwide, and return forms by Friday, 5 p.m. Dr. Mbide Chobadde, I think that settles you. Chobadde ya kumanya form yakozemu oba ziriyo nyingi. Okay. Baina provision eya SEC. Omanyi mukulonda bagamba nti even unopposed election is an election. Kati SEC teina samateka wamwe okusunsula kwegendamu. SEC ja kusunsula naye nga era yagikulidde. Candidate yenna omulala n'abazze SEC ejja musunsula. Empapula zikomeo oba ziremekola ki okukomawo. Ultimately nze njagala bana Uganda basinge kutunuulira miti lukiiko ki olusalawo nga si yalukulira berukubula tegeera the fact is teruliwo. Teruliwo. Okay. Good. Your take could DF. Ingine padda yogera ngada bonyenyo omutwe. DF yatandike baweze batugambe this is the new beginning. Niye besimbye kwani kwanga nze ebintu byonna njagala nnyo mbitunuulire gye biva sagala nnyo biraba ku surface kwebiri. Nze ndabanga abesimbye ku NUP aba DF olabanga abesimbye ku NUP kola gye bava balwanyisa yo bayogera ku yo kakati kitegeeza nti era nabo tebali mu game ya kutwala bwa president. Naye kakati bali ku game ya kusigaza bifo aba bagikulembera n'abalala okubifuna nga kati naye bagenda kubijja ku NUP. Ne NUP nayo eri mu bavuma nayo tewaliwo baluwa yonna yawandiikibwa ng'ebayita bakolagane. So kakati kitegeeza nti President Museveni ye ali waggulu eno wansi awulira abalwanagana nga bo balwanagana bokka. Beruma yembeera eriwo nti kati nina munyi omuntu wamulayi Masaka Masaka mbudu jovira ddala. Naye kakati they said over 20,000 people babaddeyo ku launch, nearly 1,000 delegates conference, and also they spent about 600 million Uganda shillings okuteekateeka launch. Kakati gwe ddira abantu ogambe mitwale meka? Nearly 20,000 mitwale ebiri. Gabanya mu 600 million omuntu abafunye meka. Kanjono kibikwatagana biti ebyo kubanga mu Uganda wana abantu basobola okukungana ku nsonga nyingi. Esooka kubanga bwe mbala abalamu wano nga bompadde omulimu abantu emitwale ebiri brother ensimbi obukadde lukaaga 600 million n'ogabizamu abantu emitwale ebiri mitwale esatu zimala. Bana Uganda balonda bakuba n'obululu ku siringi 10 n'enkumi 2 naye kakati ejimiri emitwale 3 balirake nti bayina sente ennyingi. Okay. Ng'ate kibiina kipya bayina okubanga bayozayoza nnyo gye ziva. Ffe tetumanyiyo gye ziva kubanga bo tebannatandika kufuna nsimbi za gavumenti kubanga tebalina mubaka yenna mu palamenti. Kitegeeza nti bo bazifuna mu ngeri ndala. Kyekisooka. Ekyokubiri bana Uganda basobola okukungana okufuna ku sente ezo. Ekyokusatu bana Uganda basobola okukungana nga waliwo omusoto omunene ennyo nga gwafudde. Tekitegeeza nti baguwagira. Ne baba bazze kukakasa goloza ekireeta jjaamu nga waliwo akabenje akagudde kubeera kubanga mwezi batwala zibulidwa weziyitira ne bali awo baagala kulaba kigenda mu maaso. Bannayuganda tulina kakati ebbula lipikolwa lingiko. Olwekyo abantu basobola okukungana naye gwe kyoba onoonya mu ekyo nti what is the end result? Okay. Tunoonya ki? What is the politics behind that? What is the result fermented by that procedure? Kwanga kakati kitegeeza nti kati
ekyalo kye Masaka kyafunyeyo ekibiina. Ekyalo kye Masaka. Greater Masaka kati ina pate nabo bagenda kuteekawo ba candidate. Kakati tugenda kubanga mu kyalo kimu tuinako candidate woludo oluvuganya wa ekibiina DF. Tuinako wa NUP, tuinako wa DP, tuina kufunako no wa PFF. Atendo za FDC. Bulongo. Ekyakoleddwa ojja kwesanga nga campaign manager w'olyo mupya yali campaign manager wono avaako oba akyaliko kwa kitegeeza nti ate bonna message yemu. Kakati tugenda kuba ffe nga tuli abantu nga mukaaga abayina message yemu agende bano nga baleesa omu obululu mugenda kugabana bwani. So tugenda kufuna ekizibu nti okulonda kujja genda okuggwa nga n'ekibiina ekyabadde kitutteko ku bubaka obwa Buganda obuwerera ddala 50 nga bafunye ababaka nga 2. President wa Uganda yeyongera okubanga yasalawo byayagala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Gwe mukwano gwange you should be my first customer. Okay. Muganda wange sewava ono gw'oleese nze ebyobufuzi byabwe sibimanyi nnyo naye kyemmanyi nti muganda wange era ndabyeko mwenyu mu studio. Nze nina abantu batono mwami kungu bempita baganda bange abasinga tuba tumanyiganye naye gwe nkuyita muganda wange obeera muganda wange kati ono musajja muganda wange nolwekyo bo politics waabwe simumanyi. Ayagala kumyuka mwami Museveni mu kulembera NRM wano mu Buganda. Sizibeti ndabanga mumyuka ebiseera ebyo ebintu bya atenze okuva nalaba tewava twakolagana mwana atunga tulwanagana kwanga yebbanga lyonna abadde wa NRM nze mbadde wa DP ntuba ekintu kyange Makerere naye akuba ekintu kye kwegamba and omuntu gwosinga okutegeera nti ayina omukwano obwesimbu n'empisa ye muntu gwe mubanga temukkaanya kwotegerera omuntu ayina obwesimbu. Omuntu gwe mukkaanya naye opimanga nnyo oteekanga nnyo ku minzaani ekimuleetera okukkaanya naawe. Obanyi biringa bino olaba bano abantu ababeera ebweru abakola ekyeyo n'akuba essimu e Kampala ne bamugamba we miss you tekitegeeza nti ddala mutuufu baagala ojje. Gwe kyoba okola osooka n'obalamu n'ogaa tikiti entwala enziza ya Uganda ya sente mmeka obukadde 3.5. Oya akugambye nti tukumisi nga tuludde okulaba mubuuze nti olaba otya bwenziweereza obuweereza ne mukolamu ebintu okusinga nze okujja omwesookayo gero kulanga ansa ziweereza eriweereza kati kitegeeza tebamisinga gwe baagala kyolina. Njagala nnyo ate era nze nkolagana nnyo n'abantu abali mu kibiina ekyenjawulo nange kubanga ebiseera bisinga tebalina kye bakwagalako okujjako gwe baagala ng'omuntu kati yono sewava. So sewava ne mugenzi kitaawe yalinga ntwalanga mwana era nga tukyala. Okay. So nze byansobera naye politics ye bwatyo. So n'olwekyo ekyobusobozi ekyokubeera n'empisa ekyakirina ekyabalonzi kyabwe kyabalonzi baabwe era ekyo Mukama yagaba obukulembeze. Tutandika program y'olunaku olwaleero mwami Museveni yalabiddwako ng'ajjayo nomination forms. Ebibiina bingi biri mu kweteekateeka but my question today is ebibiina by'obufuzi eddimu gye boolekedde lyenkana ki nga tuyingira kaluka mwaka ogujja? Amanyi nze nina ekizibu mwami kungu naye nakugamba nze ku programu eno nti nze njogera mazima gokka. Ebiseera ebimu amazima ago nange kenyini gaba gankosa nizina kyakkola ku ludda oluvuganya naffe ffennyini ojja otubuuza oba kuffe kuliko omu gwe tukkiriza nti yasobola
nti yasobola okubeera president n'oludda oluvuganya naffe tetukkaanya naye buli omu alinya ku minzaani ye saidi ye owanupu agamba mwami Kyagulanyi yasaana bwamugamba mwami Mao yasaana abefudisi baga Dr. Besigye rather Nandala aba PFF bakugamba Dr. Besigye kati aba DF bagamba Mpuuga yasaana ate tebagamba nti yasaana naye bavumira ddala omulala lwaki tasaanidde kyokka jjukira abalonzi betugamba be bamu kati ate bano basobola bo beesimbaganyeeko naye bo bonna bagamba asaana aliki omu President Museveni sisuubira nti simanyi naye nja kunoonyako kutango doyi mubuuze ddala foomu zeezo wali okoze nnyingi kuba pulezidenti bwa Uganda ng'olinze bakandidate abalala bajje bangi ka information Dr. Tango Doyi bwe yali amaze okuwa Museveni empapula yayogera naga nti empapula ninazoomu ku kifo ky'obwa president oba ssentebe w'ekibiina n'ekifaananyi nakiraba naye nga toyinza kumanya President Museveni ye yagenze ku electoral commission bamunominating oba electoral commission ye yazze eno ne empapula ze kubanga yabadde ku ntebe ye ey'obwa president si ku ntebe z'osangayo asewava ku batuula eriko sebava watudde si President Museveni we yatuula so n'olwekyo kitegeeza omanyi quality ya consensus ne bwe muba temukkanyiza nakugamba consensus tekitegeeza unanimity kitegeeza n'omuntu atakkanyiza naye okwerekereza obutakkaanya bwe eyo quality of leadership eri waggulu Kenya wano abasajja bali mu kutambula buli omu alina ekibiina ne deputy president gwe baakayimpichinga Gachagua naye aleese ekikye Kalonzo Musyoka naye aleese yagamba nti abakamba bonna bandi mabega Gachagua yagamba nti Western Mountains bonna bandi bulungi kakati abantu bonna Matiangi naye agamba nti abakisi nabo bali nange Raila Odinga yadduse akwataganye ne gwe yesimbawo naye n'amubba bakwataganye nabo bakoze Ruto ba Uhuru Ruto bakolaganye kubanga yesimbagana ne Ruto naye ate kakati bali wamu bakoze broad based government bana Kenya bagiyise bread based abamuwakanya kakati kikulaga nti bakozesa kinaasoboka minzaani gye bakozesa eririyo bagenda kumaliriza nga opposition bayina candidate ki songa buli omu alowooza asobola okukulembera ffe muffe tulinamu ne bakandidate abalowooza nti baafuuka dda ba president ng'akolera ddala akatebe ng'aka president woono nga galiko ne coat of arms nakolayo n'ekijejije kakati tulinga bali mu bintu by'okuzanya mumwe bali abo tubayina babeera mwe bali so kakati obuzibu bw'obeera naye n'oyo nti gwe bw'oyagala akola ebintu bingi nnyo ebinoonya obwa president muyinza n'okwawukana kuba ye abulina already obwa president abulina kakati ate gwe omugambo okunoonya ekintu ng'akirina so oyinza okufuna ekizibu era ogenda okukakkana nga tojja nakufuna tiketi kuba era abuuza naakolera ani so n'olwekyo bano balina enkola yaabwe nti olw'okuba bali mu gavumenti kitegeeza bw'oyogera ku buli bw'enguzi bannaabwe baba balina kye bamanyi ku bwaliiriddwa naye munnange tobiwulira nga beesimbaganyeeko tigwe wabba kino naawe wabba kino kati olaba nti nakatuulidde wano sinnamanya sewava yeesimbyewo naani why because tebavumagana n'erinnya talyogedde naye ebyaffe singa kakati nakwogera lisiti yamanya nga 18 so ndowooza tukyali n'olwekyo mbadde ngezaako kuzimbira point nti President Museveni ku mbeera eriwo yabadde ayinza bandi musekeredde mu nsi yonna singa teyajjaeyo mpapula kubanga ffe tetulina consensus nti kuffe omu yekka ye gundi asobola tukulembera ne tukola tiimu ne tutwala obuyinza so we have stopped gunning for the high office twakoze ebibiina ebyenjawulo buli kyalo kati kiyinza okufuna ekibiina buli kyalo so entebe eyawaggulu erabika nga master plan tetuyina Museveni akyabayinako edge so nga ate twandibadde tumukaluubiriza okubba obululu naye kati tumuyambye ffe obutaba nabwo ate ebintu bira abantu beetaaga ne babiwulira problemu y'abantu baffe nti kakati abantu abatukusinga otukulembera mu public opinion
bebasinga obutamanya babeera ku social media si mainstream media babeera ku social media bibeereyo ku social media bebabeera era bebagirayo bati ne bavuma ne bayiika kati ne bayiikira omuntu naye bye boogera tebabimanyi aboogera bennyini tebamanyi kakati tubeera n'abantu omanye dda bagamba nti a dog wags its tail nti embwa etenga omukira gwayo kati ate embeera gye tulimu wano ffe the tail is wagging its dog kati omukira kati ogulengera nga gwe gunyenya akabwa kyekiri mu opposition akabwa kekanyenyo kakati omukira guli kabwa gukanyenya so ye problem gye tulina nze binkabya amazinga nga muli bubi tuli bubi nnyo naye tebaagala tuwogere kati bwe tutayogere tetujja kiringa busawo nze ndi lawyer nze bw'ojja n'obeera nga n'otandika okuguwoleza mu ofisi yange kitegeeza ogwo gunnemye nze olina kumbuulira buli kikyamu ekiriwo nze natendekebwa okuwoza si ggwe naye oyingidde ofisi yange ogambe n'embwa egamba mbu nagikutte nze gwolaba sinagikwata nze kankubulire genda obawoze nze nina kukubuuza nti bamuyitaani nti mannya gundi kwaba ogamba nti mbwa sinza kuwoza na mbwa olina kumbulira mannya ge wadde tomwagala gwe gampe facts yajja atya yakola atya mwakola mutya kubanga nze ndi mu kunoonya yakkiriza otandikira bwe yaba yali ayambadde jiini eyo yatuuka etya okubanga eri ku fulo wali kye mwayingiramu bwe mwakimaliriza kyaggwa kitya tayinza kubanga yakuwerekera nako ng'ogenda naye n'amaliriza ng'agamba after like 1 month ndi akuwabidde wamukutte kugamba waliwo ebintu ze byendina okunoonya teeka lyagala kugamba yakkiriza abale nnyo bwe buzibu bwe tulina radio phone radio 7 kwetu yo tech ku DF ingine padda yogera nga ndabonyenya omutwe DF yatandika baweze batugambe this is the new beginning naye besimbye kwani kubanga nze ebintu byonna njagala nnyo mbitunuulire gye biva sagala nnyo biraba ku surface kwe biri nze ndabanga abesimbye ku NUP aba DF olabanga abesimbye ku NUP kola gye bava balwanyisa yo bayogera ku yo kakati kitegeeza nti era nabo tebali mu game ya kutwala bwa president naye kakati bali ku game ya kusigaza bifo aba bagikulembera n'abalala okubifuna nga kati naye bagenda kubijja ku NUP ne NUP nayo eri mu bavuma nayo tewaliwo baluwa yonna yawandiikibwa ng'ebayita bakolagane so kakati kitegeeza nti President Museveni ye ali waggulu eno wansi awulira abalwanagana nga bo balwanagana bokka beerumaluma bokka yembeera eriwo nti kati nina mungi omuntu wamulayi Masaka Masaka mbuddu gyovira ddala naye kakati they said over 20,000 people babaddeyo ku launch nearly 1,000 delegates conference and also they spent about 600 million Uganda shillings okuteekateeka launch eyo kakati gwe ddira abantu ogambe emitwalo emeka nearly 20,000 emitwalo ebiri gabanyamu 600 million omuntu aba afunye mmeka kanjono kibikwatagana biti ebyo kubanga mu Uganda wano abantu basobola okukuŋŋaana ku nsonga nnyingi esooka kubanga bwe mbala abalamu wano nga bompadde omulimu abantu emitwalo ebiri rather ensimbi obukadde lukaaga 600 million n'ogabizamu abantu emitwalo ebiri emitwalo esatu zimala bana Uganda balonda bakuba n'obululu ku siringi 10 n'enkumi 2 naye kakati ejimiri emitwalo esatu balirake nti bayina sente ennyingi ng'ate ekibiina kipya balina okubanga bayozaayoza nnyo gye ziva ffe tetumanyiiyo gye ziva kubanga bo tebannatandika kufuna nsimbi za gavumenti kubanga tebalina mubaka yenna mu palamenti kitegeeza nti bo bazifuna mu ngeri ndala kyekisooka ekyokubiri bannayuganda basobola okukuŋŋaana okufuna ku sente ezo ekyokusatu bannayuganda basobola n'okukuŋŋaana nga waliwo omusota omunene ennyo nga gwafudde tekitegeeza nti baguwagira ne baba bazze kukakasa goloza ekireeta jjaamu nga waliwo akabenje akagudde kubeera kubanga mwezi batwala zibuli baziyitira
nibo bali awo bagala kulaba kigenda maaso bannayuganda tuyina kakati ebbula lipikolwa linjiko olwekyo abantu basobola okukuŋŋaana naye gwe kyoba onoonya mu ekyo nti what is the end result tunoonya ki what is the politics behind that what is the result fermented by that procedure kubanga kakati kitegeeza nti kati ekyalo kye Masaka kyafunyeyo ekibiina ekyalo kye Masaka Greater Masaka kati ina pate nabo bagenda kuteekawo ba candidate kakati tugenda kubanga mu kyalo kimu tuyinako candidate woludo oluvuganya owa ekyekibiina DF tuyinako wa NUP tuyinako wa DP tugenda kufunako n'owa PFF ate ndoza ne FDC bulongo ekyakoleddwa ojja kwesanga nga campaign manager w'oyo omupya yali campaign manager w'ono avaako oba akyaliko kwa kitegeeza nti ate bonna message yemu kakati tugenda kuba ffe nga tuli abantu nga mukaaga abayina message yemu agende bano nga baleesa omu obululu mugenda gabana bwani so tugenda kufuna ekizibu nti okulonda kujja genda okuggwa nga n'ekibiina ekyabadde kitutteko ku bubaka obwa Buganda obuwerera ddala 50 nga bafunye ababaka nga 2 President wa Uganda yeyongera okubanga yasalawo byayagala maliza ingini yafune ku bantu for example ona bagenti Masaka bafunye kabiina akaabwe but HH4 mukulonda kwa 2021 nupu ye kiwangula entirely almost entire Greater Masaka nupu esigadde mu mbeereno yesimbe okuba president nga independent musabira ku ready yeno kubanga abantu abalina ku ideologies ate enkola ye efanagana ya president namwe agenza akupa amagezi ga president nupu eri ku 0 DF smart DFCU DF no kibiina kirabesha ADF no not ADF anti kati kinze kamba wabule bachita bati CADF CDFCU bachita Democratic Front DF kyagala ki nga kibiina ekirala kyonna banoonya kutwala buyinza bobe nyini esookera ddala nga bwe nakugambye akaluka bavuka kano mukatunulire nti kaamaanyi nale bombidde mulabe nti generation yakomyewo gye yava amazzi tegakulukutira gye gaali gatakola ki generation eni yonna ebreedingidde mu mulembe gwa president yo Kaguta Museveni era bali nurtured nnyo ndawo nga bobalaba nga onale bwayogedde wa twabadde be Masaka yokka nga DFCU evuganya ne NUP nga bivuganya bennyini bebetaddeko ba candidates kati ettima in fact nze bwe nafuna obukulembeze buno ngenda kusomesa n'abakulembeze abalala ntekawo emisomo wana ate bajagala balekeyo nja kutwala abantu bonna abo badde ekyankwanzi kubanga olaba ettima obunanfuusi abantu bayina obusajja ku mitima nze njala kusaba omukulu oyo wakulya DFCU DF Democratic Front tibo kiise yekube mu mutima kubanga wadde ffe tuli benaremu naye nabino ebintu bina generation gye ensigo gye basiga other people are preaching this unity you Kaguta Museveni preaching unity. Yes. All right. For us we are preaching cohesion abalaba preaching akisimanyi kati nze kyendowooza wadde bibiina weebiri naye nga generation yafeddako bampuuga n'abalala bagisomesezza ki okukyawo okwo okwannamaddala n'akasajja ku mutima ne mulwanira ne bode y'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi ne mumusika ekintu bakirekawa so okweyagaliza okwo n'okulaga nti gwasobola in fact ekyo bakiyita nyinza okono libojja kunnyambako okiteeke mu lulimi olutuufu
chauvinism obachi chauvinism chauvinism ekyo nti nze nnyina okuba kino kati ebyo byonna tebisobola kutwala. In fact nze nga agenda okubeera ssentebe wa Buganda ngenda kuyita ebibiina ebyo ntuule nabo bagambe no wadde kubanga ffe tubeetaaga madde nga muniwo okusika omugwa kuno okubeerawo naye muyiga okusonyiwa kati gundi kyali mu kukola mukulu waffe mukulu Mpuuga takikola mu bulungi akikola mu bukyayi ekinondo bukyayogeddeko nti yes bali mu kuvuganya ate kibiina ali mu kusiga nsigo naye tali mu kujjawo kiri kubanga tosobola kutugamba mbu democratic front for what okay for what what is it? Democratic front for what chikomao then too what democracy are you talking about? What are you fronting? Because when you talk about democratic front there is no democracy and your first aim is ganya ku kifo kyo national vice chairman w'ekibiina kya NRM Masekati ga Uganda ate Dr. Mbidde amyuka omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party tunyumya mu kubiriwo mu ggwanga n'enteekateeka y'ebibiina by'obufuzi nga bweri nga tuyingira akaluko omwaka ogujja. Honorable Mbidde badde n'omuzindalo mbadde nkubuulira ebibiina by'obufuzi ekyamazima tebiri wano wokka mu Uganda mu nsi yonna kati tulina ebibiina nawe badde nga nti Engineer Sawava toyagala kumukola ki? Saagala bambi. Na ango gy'obadde. Saagala kumutawaanya. Nina ebintu bingi ebyomusomesa kuba musinga obukulu n'okumanya ebintu bino. Naye eno si ye time kuba kakati saawa eno ayina naye omulimu gwayolekedde. N'olwekyo wakoze ensobi okutuyita ate nga muto wange. Nja kuleka ensonga ze nga bw'azoogedde abatuwuliriza mmwe mujja zisengejja. Kakati nze ensonga ze njagala okubasomesa nti kyangu okutegeera oba ekibiina ky'obufuzi kirina internal democracy. Kyangu kati ngenda kuwa ebipimo kubanga ntandika nga nkugamba mu nsi yonna mulimu ebibiina 4,225 nga nakino ekipya ekyakajja weekiri ekya DF. Ebibiina ebyo byonna tebiri mu nsi emu, so ekiri mu Uganda n'ensi endala nnyingi zibirina. Naye ekibuuzo ky'olina okwebuuza kwotegeerera oba omuntu akulembera ekibiina alina internal democracy gwayitamu okuddamu kikulembera. Ekibuuzo kiri kimu, waliyo olukiiko ki olusalawo mu kibiina nga si yalukulira bwe luba lutudde? Seke we yatula ekyobe mu 2020 yaliyo ani abeera chairman. So kakati kitegeeza nti bw'oba oyagala okutegeera nti wabeerawo internal democracy era abantu abamu nabagamba ffe mu DP tulina internal democracy olwaki president w'ekibiina talina lukiiko lwakulira nga lutudde zonna naye alwanira kakisa kwogera zonna ezisalawo. National Council national chairman yabeera speaker nona alwana ne batamuwa mukisa. Delegates conference ate eyo yo egenda okutuula okulondesa fenna tuba tetukyalina buyinza nga batudissolvinze. Era nze nabiwulira eno nga babyogera oyo mawo gwe mwali mulaba naffe fenna twali tetukyaliko ku bukulembeze. Waaliwo omwami omwe yalondebwa bamuyita Mutenyo, Kennedy Mutenyo, ye yali afuuse omukulembeze w'ekibiina era yasulako olunaku lulamba. So n'olwekyo that democracy alone ekufuula ng'oli powerless ne wabaawo ebisalibwawo kitegeeza bisobola okusalibwawo nga bikunyiga. Bw'okebera NRM national chairman ate ye yennyini yalonda anaakulembera okunoonya okukola enkalala z'abalonzi, okuteekateeka olukiiko lunaalondebwamu. Si bantu be bamukubako akalulu, ye yamwerondera. N'alonda agenda n'obbubala n'alonda agenda okukkiriza nti eyo register y'entuufu, abo be balonzi ng'abalonze by appointment. Ekyo kirina mu UPC naye constitution yaabwe bwegamba. So kitegeeza
nti kiba si kyangu omuntu alondeddwa obulondebwa naaweebwa omulimu ogumu w'omusaala okugamba nti byagenda okukola eyamulonze abyeraliikiridde si kyangu. Kye twali tugamba nti ne electoral commission bw'oba oyagala okutegeera oba egenda kutegeka ezo standard omusajja yazikola ye Professor Robert Dole, University of Yale. Emyaka ndozanga centuries nga 2 emabega. We wajja principles zotegerera kunti okulonda kujja kuba free and fair. Election system etekeddwa awe electoral commission. Bogende South Africa balamuzi judicial service commission ne parliament eriko nebibiina kati kitegeeza nti kyali kyangu ekibiina ekiri mu buyinza okukifukamiza ne kibanga okukola government kiina kukolagana na kibiina kirala. So wane waffe omuntu omu yaba abikulira either directly oba indirectly. Ogenda n'otukanga buli kintu kyonna ekinabeera mu kalulu ekyamazima ye yakisazeewo ye yalonda electoral commission si chairman yeka naye nyini yalonda omuntu namuga gwe chairman gwe secretary okubeerera mu kibiina kye n'okulonda ne mu Uganda. Kakati ne baga nti ekirungi police ebibeeramu nga naye yagironze. Baga nti tewali tabu police ekkirizibwa okuwa bwaba waliwo ebizibu okuleeta amagye ne gayingiramu nagwo ye yagakola ki. Baga nti abo bakubba kooti n'abalamuzi yakoze ki. Kakati omuntu omu oba omukemye okubanga buli kintu ekigenda okusala ate n'agenda ku paper ne yesimba because clearly bunnyonnyola olaga nti ebyokuwangula naddala ekifo kya president mwakifuyedde mu ngombe. So what are you looking for? Why would you front candidates? Kino kifaanaganako ne accident wogwa kabenje ng'omwe emmotoka akutomedde yesi yavaamu n'akuyigiriza bwe bawenyera. Kino kyolaba tukola tuli mu kuwenyera nga tudduka mu luguudo. Akabenje kazze dda ne tulabudde wane ebbanga lye tumaze ku programu eno mwami kulu tuzze twogera nze waliwo bye nnina obuyinza obusalawo ne bye sirinaako buyinza. Kati bye sirinaako buyinza ate bye bibadde birina okukola bino ebintu tuzze tubigezaako. Akaseera waliwo wekatuuka ng'opposition kirabika esobola okufuna candidate omu mu kulonda okwasembayo kwe twakola TDA Alliance. Dr. Besigye n'agivamu omulundi gumweko n'aggyayo empapula ng'ayina amasannyalaze gaali 3 phase kati ndooza ayina waya ziringa za internet ntonotono tezikuba oli bwakwatako teziginza kukuba kati takyasalawo. Kati asalawo ye yandibadde anoonya ebibiina bikuyambyeko bitya naye kati okusalawo kwe kujja kuddamu kupimibwa mu minzaani ejja ate kijja kusinziira poliisi n'amagye g'abano gamukutte gatya bwe kamukwata nga tegamufuddeeko ajja kusigala ajja kusebengerera naye bwe ganaakwata nga bwe gamuta awo ajja kufuna public sympathy abantu bamuwa obwavu. Igneous however bannammwe gavumenti baluwana butassa mu kabagala bamamula mu bukulembeze. Olutunulira otya enteekateeka y'aba Honorable Mbidde twalabye wano mukwano gwa mukibwa amatasi puga ngalo kinga GFM Masaka abadde no bakitivu mu NUP bagenda maaso ne nominations zaabwe aba FDC nabo kye baliko aba PPF nabo DP twabalaba ina delegates conference awo otunulira n'enteekateeka ntante tulina bibiina by'abantu tebali mu opposition. They were just challenging. They were just small challenges. Tulinga bwosanga eyeyelusanga naye tamanyi luzungu. Exactly. Kati byali mu kugezaako kwegomba naye kyenenya nnyo eyeyelusanga tamanyi luzungu. Otunulira generation hiyo byali mugendako nga yeegomba omutendera yasitula gwa kala yokka. Bano tewali opposition. Bonula generation hiyo na opposition naye agezaako singa Honorable Mbidde yali opposition ng'ayagala kuvuganya kwa president yali asobola okukikola kubanga amanyi what it takes okuvuganya naye kati ne bw'agamba essaawa zino tinzigyeyo empapula nvuganye General Yoweri Kaguta Museveni akimanya asobola
naye babeera nnyo mu narratives lamentations. Nze Honorable Mbidde njagala oveeyo lumu ogambe nti njala kwesimbawo ovuganye president Yoweri Kaguta Museveni. Mukama we mawa ziyesimba. Kyemmanyi bulungi muganda wange tewava si mukyamu naye nja kubeerako president wa Uganda. Nze nkimanyi ekyo saagala muntu yenna alowooze nja kubeerako kati katuli ya era ekiseera kijja kutuuka. Ekyo kituufu nnyo era mwebaza nnyo notinze eddoboozi ndiriza. Honorable Mbidde bw'anaavaayo kubanga bayogerako tebasibavuganya basiba kiwaani benda banze kubanga bw'otuna generation yonna evaayo okuvuganya President Museveni ekulidde mu mikono gye. Teriiyo yonna ekulidde mu mikono gye. Ne bano bonna boolaba simanya badde mpulira bayogerako bampuuga, they all get, you know, they are all the bonna badde ideologically mentored, oriented by Ssabalwanyi. So bibagezaako kukola bali mugezaako ku kuleta bu challenges. Singa bali baagala kuvuganya singa naffe tukiraba kati bannayuganda kye balina okukola nze ndanda gye mbasibirira balonde Yoweri Kaguta solution y'ebizibu byabinako simanya gundi agenda kujja bonna balimba kati ona Mpuuga olaba Mpuuga asobola kuvuganya ki alina districts mmeka mu Uganda kubanga nze ne waffe Bukoma Nsimbi tebamumanyi waliwo batamanyi Mpuuga ng'okimanyi nti Honorable Mbidde ali popular omanyi wali tuyita okuba famous ne kubeera popular byanjawulo. Tekimanyi nti byanjawulo ebyo. Kati Honorable Mbidde asobola okubeera popular okusinga bano abalaba empulira. There are other people are famous for name principles omuntu obeera popular olwekyo kyennyini kyoli. So therefore abantu bannayuganda kyemba kubira omulanga bakole ebintu bisatu. Ekisooka baagala ensi yaabwe beegombe nnyo bawenye ekitiibwa eddembe lye tuyina bakoleremu ebisobola okubagaggawaza. Njagala okutegeeza mukulu Adam omusajja ono ayagala eggwanga lye Yoweri Kaguta Museveni si mwana bwanyi. Nze ntambudde naye nga tuli kye bayita tour. President yatekawo tour ye natulonda by the way ndi musanyufu okubanga yannonda okutambula naye okulambula abantu abaavu wansi. Teriyo president yali akikoze by the way mu nsi yonna teriyo president yali akoze tour. Honorable Mbidde ali wano amanyi international tour za PDM zabaddeko. Yes. President n'agamba no kangende ntuuke ku bantu bange abo wansi ndabe bali ku ki. Waliwo nyalombeyo president omu mu nsi yonna yali akikoze. Honorable ali wano ayasinga okumanya international relations ne politics ne policies z'abakulembeze bonna. Naye Yoweri Kaguta Museveni ali exceptional. Kyova olaba nti n'abavubuka kati kankuwa ekyokulabirako wetwogerera kati kyalo kigende ku record era njagala onakikwate twakasikiringa abavubuka abasukka emitwalo 8 free of charge nga tuva ku binumbu ate wasoma senior fo jangu mtu wamala P7 jangu wakola simanyi biki jangu nengo jabuzinga nga bwoli ate tukusomesa mu lulimi lw'omanyi. Aba Buganda balina industrial hub yabwe eri Mengo bwerere gwe jangu n'ensaati zo 2 tukusomesa mindset today ndozo olaba ekigenda mu maaso ekyo tukivuddeko. President yatambudde kankubuli waliwo family mu nsi mu Uganda muno metubadde ng'oyitalabanga ku kibayita million ya sente naye olina gamba nti nze nafuna millioni emu. By the way Honorable kigende ku record teriyo president yali akoze Museveni kyakoze. Government okulwanirira abantu ayo bave mu bwavu nti oli osobola omuwa akakadde kamu n'akugamba nze nali simanyi nti nsobola okukwata million nafuna millioni emu ku bwereere n'engula embuzi 2 ne zizaala kati nyina n'enkoko. Obwavu tuli ku bwavu bw'omu maka. Waliwo enjawulo wakati w'enkulaakulana n'obugagga. Wealth creation, wealth
ne development byanjawulo. Development honorable Adam Kungu bwoba ne iPhone simu zino iPhone eba nkulakulana ne toba mugagga osobola okuba ne simu nga tolina data naye obugagga development yesanga ng'oli mugagga okugeza ewaffe bukoma nsimbi nze waliyo hotels bbiri kati waliyo Hollandia yanyo okugera bukoma nsimbi kubanga kiba ku record Hollandia omwalo oyo yazimba hoteli eyo nga tewali kkubo kati kkubo lyamusangayo obugagga enkulakulana esanga obugagga. President abadde asomesa abantu nti ekisozi ekkubo ejjukira nnyo ekisozi ekkubo eriva e Kampala okugenda ekisozi Gombo olijjukira bulungi olimanyi ng'osobola okuyitayo naye kati olwaleero kakeeka. So abantu baffe kati essira ekisanja kino tugenda kukiteeka ku muntu gwe bayita omuyiribi. Omuntu oyo owowansi atalina masannyalaze naye ng'asobola okusala enviiri. Omuntu oyo owowansi ng'alina akataka ke ka eka 2 naye ng'asobola okulundiramu enkoko naye nga talina wadde kapita etandika bwe tutunuulidde kati bano bambidde tetubaliiko bwe tetubaagala tuli ku muntu ono owowansi asobola okuba nti bw'omuwa emitwalo 5 agula enkoko 10 n'afuna akasente mu nsawo n'asobola okugula sukaali. Gavumenti egezezaako okukola ebintu ebirala ereese ebintu bye tukozesa mu maka gaffe mu bungi sukaali omunnyu amasannyalaze omuntu byasinga basics needs weetaaga ki honorable Adam Kungu weetaaga sukaali nga buli wooli ku kyalo kyo kuliko waakiri akaduuka akasobola okuba nga katunda sukaali. Kati bano honorable Mbidde tebalina nkola methodology of work. Boogera ebintu byabwe boogera biri mu theory balungi nnyo mu kubyogera ne babinnyonnyola naye wakuba kizibu kye balina practicality yabyo tebasobola kuvuzoganya batya beetya. Dr. Mbidde mwetya beetya President Museveni bw'alambula abantu ku PDM alabe abaavu alabe enkola ya PDM bwetambudde ebitundu 9 ku buli 100 eky'abantu beyalambudde bonna baatandika okutegeera nga ye president nolwekyo ali mu kukola assessment ye akoze atya emyaka 4. Okimanyi mwami Kungu nti bwe baali balwana mu lutalo lw'Eruweero baali basobola okutwalako ente eyo ebayambe mu kuliisa amagye naye ne bakuwa akapapula nti bwe tuli wangula ente eyo tujja gikuddiza. Emyaka 4 we giyitiddewo kitegeeza eyabawa akapapula ye yafa. Kinona ku buli 100 si be baliyo kati era juzi bwe yatambula mukko waliwo ekisanja kiri we yatambulira akolembu bwatambula olw'Eruweero alutambuze bigere abantu be yasanganga nga ababuuza ono gundi yabeeranga wano nga bamuga yafa naye ono ye muzzukulu we. Kakati abantu abaliyo abamubanja abamu amabanja bagerabira abalala batata baabwe baafa nago mu ddaame. President wa Uganda gwenga president nze kati njagala mubuulira tosobola kutegeera baavu kubanga gwe bwoba onaalambula bakutegekera wogenda okuyitira olw'ebyokwerinda gwe toyina mu kye bakutegekedde n'abakitegese balina ekigendererwa lwaki bakitegese. Kati president bw'oba oyagala okukola program eveemu okugaggawaza abantu waliwo ebintu bye twagala okutunuulira. How do you arrive at the sampling procedure? Nti wagundi gye ngenda olondawo otya wolaga wogenda okugenda ekyo kimu. Kakati bw'omala okutambula n'ofuna ripooti ogenda giwaani ina jikwani ono muganda wange akimanyi tayagala kyogera naye president aba ali mu kunoonya bululu ali mu campaign. Olunaku olwaleero bw'obanga twali tulina okukola population census
mu buli myaka 10 nekigikola nga wayiseewo 20 kitegeeza tosobola kukulaakulanya bantu nga tobamanyi tikisoboka kubanga bino byobala per capita income nti tubale buli muntu the total money value of goods and services produced in an economy per person GDP per capita kitegeeza olina okubanga omanyi ebikoleddwa volume of transactions mu ggwanga ekyokubiri olina okubanga omanyi omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga naye abantu betuyina ebitundu biwerera ddala nga 6 ku buli 100 tebaliimu mu economy ya Uganda. Omuntu amala omwaka mulamba era ekirungi gwo kyeyogeredde amala omwaka mulamba nga talina sente n'emu gye yali akutte nga jja n'alimira sewava n'amuwetooke n'agenda eka awo tewaliwo VAT kubanga kati at least VAT yatuuka ku kyalo naye awo tewaliiwo. Tulina abagaggawadde mu Uganda wano nga bamukwano naye ng'ekibagaggawaza be balinga revenue eya Uganda nti mukwano ojja musanga nga buli nnyumba mulimu ekitole ekya sabbuuni naye ng'ate si buli nnyumba ndi gavumenti ebadde efunamu ssente so asinga UR okukuŋŋaanya omusolo kyovulaba abali ttaka lya bukadde 2.5 obwa $, ataddeko ekizimbe kirimu ekika kya SC n'eddagala erikozesebwa okukuuma ebibwa bye yajja mu Austria bibeere mu mbeera y'emu ng'eyeeri nga ekibwa buli lunaku akifulumyako $2 za America 2,000 buli lunaku era nga n'omusawo yamuleeta specifically kukola ku mbwa naye nga sente zaafuna zisinga sente abasomesa nga 45 ze bafuna omwezi so n'olwekyo abantu kati beeyagalira mu nsi etali yaabwe okusinga bannansi. Why? President Mugabe ndipina kyetuyita bakisuubiza establishment of an indigenous base economy nti ye bw'anaatwala obukulembeze mu 10-point program twali tulowooza nti bannansi be bagenda okuba n'enkizo ku busuubuzi bw'omu ggwanga tikiriiwo. Olwaleero bw'obanga oyina omusizi w'ensimbi ow'ebweru ng'ayina ettaka lyafunye ku bwereere kitegeeza zze okuteeka essente mu food sector eyebeera y'abannansi South Africa bo bakigaana babagana n'okugula ebiduuka bino bimasimati Walmart yali egala kigula ne beekalakaasa. Why? Tetukukkiriza ffe kuteeka ssente mu byandya ebyo biba by'abannansi kubanga ekikudduse Thailand tekyali ttaka ate bw'otuukawo ne balikuwa ku bwereere munnansi agenda kuteeka wa ssente ze. That is bad economics. Ekyokubiri bwe tuba tulina akatale akali direct wabweru w'ensi kati nga kano akali mu African Growth and Opportunity Act aka America awo tokkirizaawo muntu avudde bweru kuteeka ssente mu area eyo. Twalibadde tetusuubira muntu yenna atali munnauganda kubanga ayingiridde mwanyi kati bazze okimanyi bulungi abayitale eyo yandibadde indigenous base economy munnansi bw'oba oyagala okufuna kyetuyita tikakati bw'ogamba nti twagala kuyingira mu middle income status baani bagenda okuyingira mu middle income nga bainvesita balala kitegeeza nti omusajja ajja kuva e Brazil nga akatale ke bakagadde kwota yaabwe eweddeko mu America kati ajje atagigulewo wano economy yaffe efuuka round about tebeera stop over air resources no so waliwo ebintu muganda nge sewava ogamba nti tubyogera kubanga si ffe tulina obuyinza okukulembera tetunabufuna mwogera bwogeze ffe tulina kwogera bye twagala kukola musobola under the circumstances kati kyetusobola naye kale aveeko wiiki emu mbikolemu tulabe nja kubasoogera nakwogera akola atya aveeko wiiki ne bwampa wiiki emu babbiri muvuganye anti sisitimu eriwo tonaba kutuuka muvuganya n'avaako kubanga ye yennyini yateekawo kakati gwoba n'omuzannyi nga ye yennyini yadduka ne firimbi ne bagavuganya oba odduka n'omupiira n'akufuuwa n'akola bw'ati yayogera eziyise yayogera ezinywedde kugamba wakyaliwo obuzibu era nze kyentera okugamba bannange nti priority tugiteeke ku tulekeraawo okuteeka priority ku next election because buli lwe tutuukawo
tutandika kunnyonnyola kyatuleetedde bizibu. Katono nnyo kati. Owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo na wonna w'oli. Radio Ulugumira Matoko. Radio 4 Ensusuzi. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. MTN kabo the Super mustairo mpya. National Vice Chairman Uganda w'ekibiina kya NRM Kainti Yavaku nomination onako olwaleero. Nomination? Yes. Lete badde nyangu. Omanyi omitale yetuyitamu zasula milioni 5 n'otwala empapula zo security ne kubanga obera ku top management esalawo mu kibiina. Bama n'okuvetinga n'ogenda n'ofuna ebbaluwa okuva mu Interpol era gato ina musango. Ne bingi by'olina okuyitamu okutuuka ku level. Yoga sebo. Kino kyama. Njakudda kiriza Dr. Honorable Mbidala musoko batuuliza. Dr. yali yanjawulumu ko bulidde. Nange naye wambuulidde lwakubo nkirabye leeti. Muganda wange sewava ono gw'oleese nze ebyobufuzi byabwe sibimanyi nnyo naye kyemmanyi nti muganda wange. Era ndabyeko mwenyu kasitobule mu studio. Nze nina abantu batono mwami kungu bempita baganda wange abasinga tuba tumanyiganye. Naye gwe nkuyita muganda wange obeera muganda wange kati ono musajja muganda wange n'olwekyo bo politics waabwe simumanyi. Naye ayagala kumyuka kyemmanyi nti Mwami Museveni mu kulembera NRM wano mu Buganda. Sizibeti ndabanga mu myuka era ebiseera ebyo. Ebintu bya atenzo okuva nalaba Sewava twakolagana mwana atunga tulwanagana. Kwanga yebbanga lyonna abadde wa NRM nze mbadde wa DP. Ntube ekintu kyange Makerere naye akuba ekintu kye. Kwegamba and omuntu gwosinga okutegeera nti ayina omukwano obwesimbu n'empisa ye muntu gwe mubanga temukkaanya. Kwotegerera omuntu ayina obwesimbu. Omuntu gwe mukkaanya naye opimanga nnyo oteekanga nnyo ku minzaani ekimuleetera okukkaanya naawe. Omanyi biringa bino olaba bano abantu ababeera ebweru abakola ekyeyo n'akuba essimu e Kampala ne bamugamba we miss you. Tekitegeeza nti ddala mutuufu baagala ojje. Gwe ky'oba okola osooka n'obalamu n'ogaa tikiti entwala enziza ye Uganda ya sente mmeka obukadde 3.5. Oyo akugambye nti tukumisi nga tuludde okukulaba mubuuze nti olaba otya bwenziweereza obuweereza ne mukolamu ebintu okusinga nze okujja. Omwesookayo. Gero kulanga ansa. Ziweereze. Eriweereza. Kachitegeeza tebamisinga gwe. Bagala kyolina. Njagala nnyo ate era nze nkolagana nnyo n'abantu abali mu kibiina ekyenjawulo nange. Kubanga ebiseera bisinga tebalina kye bakwagalako. Okujjako gwe baagala ng'omuntu kati yono Sewava. So Sewava ne mugenzi kitaawe yalinga antwalanga mwana. Era nga tukyala. Okay. So nze byansobera naye politics ye bwatyo. So n'olwekyo ekyobusobozi ekyokubeera n'empisa ekyakirina ekyabalonzi kyabwe kyabalonzi baabwe. Era ekyo Mukama yagaba obukulembeze. Tutandika program y'olunaku olwaleero Mwami Museveni yalabiddwako ng'ajjayo nomination forms. Ebibiina bingi biri mu kweteekateeka, but my question today is ebibiina by'obufuzi eddimu gye boolekedde lyenkana ki nga tuyingira kaluka mwaka ogujja? Omanyi nze nina ekizibu mwami kungu naye nakugamba nze ku programu eno nti nze njogera mazima gokka. Ebiseera ebimu amazima ago nange kenyini gaba gankosa nizina kyakkola ku ludda oluvuganya naffe ffennyini ojja otubuuza oba kuffe kuliko omu gwe tukkiriza nti yasobola nti yasobola okubeera pulezidenti n'oludda oluvuganya naffe tetukkaanya naye buli omu alinya ku minzaani ye saidi ye owanupu nga Mwami Kyagulanyi yasaana bwamugaba Mwami Mao yasaana abefudisi baga Dr. Besigye rather Nandala aba PFF bakugamba Dr. Besigye kati aba DF bagamba Mpuuga yasaana ate tebagamba nti yasaana naye bavumira ddala omulala lwaki tasaanidde. Kyokka jjukira abalonzi betugamba be bamu. Kati ate bano Sewava bo beesimbaganyeeko naye bo bonna bagamba asaana aliki omu President Museveni. Sisuubira nti simanyi
naye nja kunoonyako ku Tango Doi mubuuze ddala foomu zeezo wali okoze nnyingi ku bwa pulezidenti bwa Uganda ng'olinze bakandidate abalala bajje bangi. Ka information Dr. Tango Doi bwe yali amaze okuwa Museveni empapula yayogera naga nti empapula ninazoomu ku kifo ky'obwa president oba ssentebe w'ekibiina n'ekifaananyi nakiraba naye nga toyinza kumanya President Museveni ye yagenze ku electoral commission bamunominating oba electoral commission ye yazze eno ne empapula ze kubanga yabadde ku ntebe ye ey'obwa president si ku ntebe z'osangayo asewava ku batuula eriko sewava watudde si President Museveni we yatuula so n'olwekyo kitegeeza omanyi quality ya consensus ne bwe muba temukkanyiza nakugamba consensus tekitegeeza unanimity kitegeeza n'omuntu atakkanyiza naye okwerekereza obutakkaanya bwe eyo quality of leadership eri waggulu Kenya wano abasajja bali mu kutambula buli omu alina ekibiina ne deputy president gwe baakaimpeachinga Gachagua naye aleese ekikye Kalonzo Musyoka naye aleese yagamba nti abakamba bonna bandi mabega Gachagua yagamba nti Western Mountains bonna bandi bulungi kakati abantu bonna Matiangi naye agamba nti abakisi nabo bali nange Raila Odinga yadduse akwataganye ne gwe yesimbawo naye n'amubba bakwataganye nabo bakoze Ruto ba Uhuru Ruto bakolaganye kubanga yesimbagana ne Ruto naye ate kakati bali wamu bakoze broad based government bana Kenya bagiise bread based abamuwakanya kakati kikulaga nti bakozesa kinasoboka minzani gye bakozesa eririyo bagenda kumaliriza nga opposition bayina candidate ki songa buli omwalo alowooza asobola okukulembera fe muffe tulinamu ne bakandidate abalowooza nti baafuuka dda ba president ng'akolera ddala akatebe ng'aka president woono nga galiko ne coat of arms nakolayo n'ekijejije kakati tulinga bali mu bintu by'okuzanya mumwe mwebali abo tubayina babeera mwebali so kakati obuzibu bw'obeera naye n'oyo nti gwe bw'oyagala akola ebintu bingi nnyo ebinoonya obwa president muyinza n'okwawukana kuba ye abulina already obwa president abulina kakati ate gwe omugambo okunoonya ekintu ng'akirina so oyinza okufuna ekizibu era ogenda okukakkana nga tojja nakufuna tiketi kuba era abuuza naakolera ani so n'olwekyo bano balina enkola yaabwe nti olw'okuba bali mu gavumenti kitegeeza bw'oyogera ku buli bw'enguzi bannaabwe baba balina kye bamanyi ku bwaliiriddwa naye munnange tobiwulira nga beesimbaganyeeko tigwe wabba kino naawe wabba kino kati olaba nti nakatuulidde wano sinnamanya sewava yeesimbyewo naani why because tebavumagana n'erinnya talyogedde naye ebyaffe singa kakati nakwogera lisiti y'amanya nga 18 so ndowooza tukyali n'olwekyo mbadde ngezaako okuzimbira point nti President Museveni ku mbeera eriwo yabadde ayinza bandi musekeredde mu nsi yonna singa teyajjeeyo mpapula kubanga ffe tetulina consensus nti kuffe omu yekka ye gundi asobola otukulembera ne tukola ttiimu ne tutwala obuyinza so we have stopped gunning for the high office twakoze ebibiina ebyenjawulo buli kyalo kati kiyinza okufuna ekibiina buli kyalo so entebe eya waggulu erabika nga master plan tetuyina Museveni akyabayinako edge so nga ate mbadde twandibadde tumukaluubiriza okubba obululu naye kati tumuyambye fe obutaba nabwo ate ebintu bira abantu beetaaga ne babiwulira problem y'abantu baffe nti kakati abantu abatukusinga otukulembera mu public opinion bebasinga obutamanya babeera ku social media si mainstream media bibeereyo ku social media bibeereyo ku social media bebabeereko era bebagirayo bati ne bavuma ne bayiika kati ne bayiikira omuntu naye bye boogera tebabimanyi aboogera bennyini tebamanyi kakati tubeera n'abantu omanye dda bagamba nti a dog wags its tail nti embwa etenga omukira gwayo kati ate embeera gye tulimu wano ffe the tail is wagging its dog kati omukira kati ogulengera nga gwe gunyenya akabwa kyekiri mu opposition akabwa kekanyenyo kakati omukira guli kabwa gukanyenya so ye problem gye tulina nze binkaabya amaziga nga muli bubi tuli bubi nnyo naye tebaagala twogere
katati bwe tutayogeri tetujja kiringa busawo nze ndi lawyer nze bw'ojja n'obeeranga n'otandika okuguwoleza mu ofisi yange kitegeeza ogwo gunnemye nze olina kumbuulira buli kikyamu ekiriwo nze natendekebwa okuwoza si ggwe naye oyingidde ofisi yange ogamba embwa egamba mbu nagikutte nze gwolaba sinagikwata nze kankubulire genda obawoze nze nina kukubuuza nti bamuyitaani nti mannya gundi kwaba ogamba nti mbwa sinza kuwoza na mbwa olina kumbulira mannya ge wadde tomwagala gwe gampe facts yajja atya yakola atya mwakola mutya kubanga nze ndi mu kunoonya yakkiriza otandikira bwe yaba yali ayambadde jiini eyo yatuuka etya okubanga eri ku fulo wali kye mwayingiramu bwe mwakimaliriza kyaggwa kitya tayinza kubanga yakuwerekera nako ng'ogenda naye n'amaliriza ng'agamba after like 1 month ndi akuwaabidde wamukutte kugamba waliwo ebintu ze bye ndina okunoonya teeka lyagala kugamba yakkiriza abale nnyo bwe buzibu bwe tulina radio 4 ne radio 7 kwetu